Nzira okulaba Bukedde TV tugenda maaso n'agataliiko nfuufu. Omuyizi Betikiza eyasobezeddwako n'attibwa aziikiddwa. Father Henry Wamala akulembedde mu mmisa asabye abatemu bano okuweebwa ekibonerezo kya kalabba singa gubakka muvi. Ku Lwomukaaga twakulaze eggweri omuwala Betikiza abadde asoma ekyomusanvu yasobezeddwako n'oluvannyuma n'attibwa. Talina kuyadde essuuka lero gweki olubiseeko lwonna. Kino nze mbadde n'akatandika okukiraba nkirabe ku kusooka sirabangako omuntu yenna gwe baali basuubizaako ne bamutta. Kizza ow'emyaka 14 abadde muyizi ku ssomero lya Ekelezia erya St Andrew Kagwa Kichwa Primary School nga yaziikiddwa ku kyalo Lutengo mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti ey'e Mukono olunaku lw'eggulo. Reverend Father Henry Wamala akulira ekitongole ky'abaana n'abavubuka mu kigo kya St Andrew Kagwa Kichwa ye yakulembedde mu misa y'okuziika Kizza n'avumirira ebikolwa eby'ettemo ebikolebwa ku baana. Abantu abo ababeera bafuniddwa nga batuusizza ebikolwa ng'ebyo eby'obutujju ku bantu abakulu n'abaana abato balondoolwe era ensonga ezo bazikwase maanyi. Amyuka omwogezi wa poliisi owa Kampala n'emiriraano Luko Wetsigire yakakasizza okwatibwa kw'abantu ababiri okuli Martin Mvunyukulu ow'emyaka 27 ne Oriema Mekairo ow'emyaka 28 nga bano bakumirwa ku poliisi e Mukono ng'okunoonyereza ku musango bwe kugenda mu maaso. Omukulu w'essomero Kizza gy'abadde asomera Vianney Nganda yasabye abazadde okwongera okufaayo ennyo eri ebyokwerinda by'abaana nga kino kyabakubye wala. Tulina okusaasirwa kunene mwana abadde wa kyamusanvu ne bayizi banne bafunye ekyekango era twongera n'okukubiriza abazadde abaana babateekengako eriiso budde bwa kiro omwana tomukkiriza kutangatanga omwana muwala tomutuma kiro. Abakungubazi ab'enjawulo baasibye poliisi ekole okunoonyereza okusaanidde abatemu basobole okukwatibwa. Okyanoonya omusango omwana omuto gwe yazizza yekibonerezo ekisembayo kyakufa musango kika kyogwo. Sabo ow'amawulire tukusaba nti ensonga eno egende mu maaso okulaba nti obwenkanya bubaawo maama ne taata b'omwana ono bafunye ku buweerero. Abantu bwe bati ab'ebikolobero babakangavvule babawe ebibonerezo baleme okubeera nga bateebwa. Omugenzi abadde muwala wa Nnaalongo Josephine Nasoze ku kyalo Kituba mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti ey'e Mukono ng'omulambo gwasangiddwa mu bitooke. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Kitalo nnyo tubasaasidde nnyo bannaffe omwoyo gw'omugenzi Omukama guwummuze mirembe. Ate omubaka wa Magula South ayimiriza badde baze okupunta ettaka erikaayanirwa ku kyalo Kamuli mu ggombolola y'Emitete mu disitulikiti y'e Sembabule. Kididde abantu bano batabeera na biwandiiko ebiboogerako ate nga bazze babagalidde amajambi y'ekintu ekibadde kireeseewo obunkenke mu batuuze. Ettaka erikaayanirwa liwezaako yiika 3.5 nga likaayanirwa famire Joseph Kafero ne famire Joseph Semakula nga mu kiseera kino liriko abatuuze abakunukkiriza mu Lukumi. Kyokka abapunta badde bazze okuli ku Omubaka wa Magula South Goleti Namugga n'abayimirizira nga bw'ensonga okuzitwala mu ofiisi ya minisitiri w'ettaka mu Kampala. Ettaka okuva n'olwayo tulikoze eki tubigadde tetugenda kubitambuliza ku levo yaffe olunaku lw'oluddako batuuze ano nga tubaleetedde minisita kuba nnyonnyola. Ssentebe w'eggombolola y'Emitete Sembabule Beka byaye Ssennyonga agamba nti enkana zino zaviirako n'abantu obutawa busoolo. Kitange yabuwaako naye yabuwa omukadde gwe bayitanga Ssekkuubwa obwe busuulu bwe tulina kati bano abajja leero twakafuna abantu bannamansa saana ba mirundi 2. Fred Segawa mutabani w'omugenzi Joseph Kafeera alumiriza Joseph Semakula okuguza kitabo ettaka lya 1984. Muzeeyi bwafa ekyapa nga tannakikyusa kiteeka mu mannya ge n'akikwata n'akitereka nakiteresa maama ffe tetwategeera we twakulya tugenza okuzuula ng'ekyapa weekiri. Joseph Semakula ne Simeon Mukasa fraudently ne bagenda ne baddamu ne bakola ekyapa. Tunaamanya nga batututte tuboolya nga batuseeze nga batugenda naye tulina okulwana nnyo kanakikola ki tujja ettaka lyaffe. Buli bajja tebajja kiwandiiko buli bajja tebajja nakiwandiiko naye tubeeraliikirivu tusaba abantu basibaki sebatuufu. Alaze ekyapa n'endagaano Semakula Joseph kwe baatunira kyokka tinamala n'agenda mu ofiisi y'ettaka n'alissaako
Kaviti tugezezaako okufuna ku batabani ba Ssemakula agamba nti ettaka lyabwe bulaganye okuba kunekyayogerera mu lukiiko n'atukiisa muganda Paulo Mukiibi alondola ensonga z'ettaka lino wakakiiko akalondola eby'ettaka makubo pulezidenti akakulirwa bugigi Moses Luchamu zikayingidde mu nsonga z'abaliko obulemu ku maaso nga lisangibwa ebbajjo eseta mu disitulikiti y'Emukono wanagula ne ssente wa disitulikiti y'Emukono Reverend Peter Bakalwa Mukasa ne Namwandu Antoneto Nanja bakulimiddwa mu Dewunda Isabe akulira ebikweko ne Beka Sewanya n'amyuka Brigadier Luchamuzi mu kakiiko kano bano boogedde engeri gye bafunamu okwemulugunya kw'abamuzibe okuyambako okulaba nti obwenkanya bubeera mu bantu naye mulamaama ono ku myaka gy'alimu n'obulamu bw'alimu nsogera ebintu bya kooti bino abantu nantiza yogedde engeri gyafunamu ettaka lino mu lukiiko ttaka eryo ettaka lyo lyagula $7,000,000 naye nekuvwako commission yali ya $7,000,000 Sewanya nakumiza nangi okufuna obwenkanya atwala eby'ettaka mu poliisi Emukono were imana avumidde ebikola ebyokulwanira ettaka abantu batandise okutingana naye ng'ekireeta obuzibu oluusi kugula ttaka nga nenaibawo oba wooli kugula neiba tataddeko na mukono yewe bikwekwetu ndayisa baweze ng'ettaka oligenda okussibwako olukomera n'alagira ebikolebwa ku ttaka lino bibirizibwe bunnambiro waggulu nga tukugira nga tubasaba ekifo kino tewali wakkirizibwa kukitunda tewali wakkirizibwa kukyazika kulimirako paka ng'ensonga eziri mu kooti zikoze eki ziwedde kati netwalabiseeko nga ye Bakaluba ajikiddwa mutabani w'Ekyawusi Kingo ng'aliko byalungamiza Skifoosi okunoonyereza ku ttaka erigambibwa nti yalinyaga ate ku Maria Margaret Nanteza Bakaluba gundi nejja Skifoosi nekola okunoonyereza Bakaluba ng'ali kiriini Josephine Sensemo bakusakidde eggulu lino lwawukadde TV kulikayo mu kumulamu okwo mu balala waliwo abantu abenyigira mu kutta abantu nga bano basimbiddwa mu kkooti y'amagye Makindye omusasulafu abaddeyo nabyo katubifune mu bujjuvu abagatiddwa ku musango gw'okutta abasirikale ba poliisi kuliko Benon Kiseka ne Kasimu Kibirango nga basimbiddwa mu maaso ga ssente wa kkooti y'amagye Brigadier Freeman Robert Mugabe abasomedde emisango ne bagyegaana attacked security posts and security personnel using SMG rifles number UG POL. Do you deny or accept? Omusango guno gubadde gwakuddamu okuwulira olunaku olwaleero era ng'oludda oluwaabi lubadde lulesa abajulizi abalala 3 abapoliisi abagayibwa okuttibwa kuliko Constable Moses Kigongo, Captain Nsubuga Francis, Superintendent of Police Corporal K. Alfred n'abalala. Oludda oluwaabi lutegeeza nti abavunaanibwa bonna balina ekigendererwa ekyokuwa omuzika gavumenti bwe batta abasirikale bano n'okutwala emmundu okusobola okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Emisango gino bagiza mu mwaka oguwedde mu bitundu by'ekiboga Mityana n'awalala mu nnaku ez'enjawulo. On the 7th day of December 2021, while at Sebabo village in the Mityana district, with malice aforethought and lawfully caused the death of Peace Kigongo Moses. Senator Freeman omusango agongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja. Ate munnamagye wa UPDF Lance Corporal Isoke Richard yasingiziddwa omusango gw'okubba kompyuta ekika kya laputopu 15 okuva ku nnansi wa Buyindi ng'emisango gino yagize ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'e11 mu mwaka gwa 2018. Kikakasiddwa nti ono yali ne banne abadduka ye n'akwatibwa. The accused is hereby found guilty of attempt to commit robbery contrary to section 386 and 388 of the Penal Code Act. Oludda oluwaabi lusabye kkooti okumuwa ekibonerezo ekisaamusaamu kubanga omusango gw'okubbisa eryanyi tegumusinze. The state has no known criminal record of the convict, and we pray that you award him sentence accordingly. Ssente wa Court Freeman omusango gwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno. Judith Nalugwa yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.
Lyo essaza erya Kampala lifulumiza enteekateeka z'ebikujjuko eby'okujjukira Ssaabalamuzi Bendicto Kiwanuka. Giweze emyaka 50 bukyangattibwa abasajja ba Idi Amin Dada nga 22 omwezi ogw'omwenda omwaka ogwa 1972. Giweze emyaka 5 bukyangattibwa Ssaabalamuzi Bendicto Kiwanuka attibwa abasajja ba Idi Amin nga 22 omwezi ogw'omwenda 1972 nga n'okusakati enfa ye emanyiddwako mayitire mu kino essaza ekkulu erya Kampala eyanjudde enteekateeka z'ebikujjuko eby'okujjukira obulamu wamu n'emirimu gye yakolera eggwanga. Ekiro kyaffe ky'emmisa kijja kubeerawo ennaku z'omwezi 22 ku lwookuna wiiki eno kitandika ssaawa 7 ez'emisana. Ku mulundi guno bitambulidde ku mulomo ogamba nti Bendicto omusibe ate omujulizi w'amazima n'obwenkanya n'omulamwa Bendicto Kiwanuka omusibe ate omujulizi owa amazima n'obwenkanya ng'asinzira abakunamuli olutuuziddwa ku ofiisi z'eruwaga ssentebe w'ekitundu kya Caritas Justice and Peace Father Emmanuel Sita alambudde enteekateeka z'okujjukira Bendicto Kiwanuka na byonna ebinaakolebwa. Ku mutuukirivu Francisco Oasizi omusajja omulwanirizi w'emirembe olunaku lwe lujjukirwa nga 4 Oktoba ku mwaka. Ayogedde ku Kiwanuka nga yeetendera nnyo okulwanirira amazima n'obwenkanya awatali kususula nga yemu ku nsonga lwaki Ekelezia emujjukira. Omusajja omulwanirizi w'obwenkanya n'eddembe omugenzi Bendicto Kiwanuka ekimanyi nga first prime minister yasooka mu ggwanga lino. Asomye obubaka bwa Ssaabasumba Paul Simogerere mwakubiriza abakrisitu okujjumbira ebikujjuko bino. Ssaabasumba yennyini kulembeddemu tesobola kugamba nti Ekelezia ikoze. Bendicto Kiwanuka yazaalibwanga 8 omwezi ogubira 1922 ku kyalo Kisaawa mu disitulikiti y'Bukomansiimi kati giweze emyaka 10 egy'amazaalibwa. Ekelezia okumusiima Katonda yamusiima n'amwaniriza mu bwakabaka bwe, naye Ekelezia ate mutunuulira omuntu oyo nemuteekawo ng'omuntu. Disani Mutyaba yakusakidde guli ku Lwabukedde TV. Palamenti olwaleero lwetandise okuwandiisa abo abaagala okukiikirira Uganda mu Palamenti ey'obuvanjuba bwa Africa eya East African Legislative Assembly EALA mu bufunze. Okuwandiisa kuno kwa kukomekkerezebwa olunaku olw'enkya ng'abantu 9 be beetaagibwa nga 6 ku bano balina kuva mu kibiina kya NRM, 2 okuva mu ludda olwabula gavumenti ate omu nga yayitamu ku bwa Namunigina muyite Independent. Olwaleero abeewandiisizza basukka mu 10 nga bano bavuganya ku kifo kimu ekya Namunigina era nga bakira buli omu ayogedde by'anaatandikirako ng'awangudde. Agala kikwate nga buli nsi kukola nguudo zaayo bwa buli nsi ku improvinga technology waayo nedda njagala kikwate nga region egenda ku improvinga infrastructure yaayo tutambulize wamu omulamwa gwa East African Community. Ndi munnabyamizannyo naye bw'otunuulira emizannyo gye tugendamu nga Olympics, emizannyo gye tugendamu nga World Championships ne Commonwealth Games, buli ggwanga mu East Africa litwala ttiimu yaalyo naye nga tugamba nti twagala mukago. Abalala bategeezezza nti kati East Africa bwetuuse yeetaaga okuba n'omukulembeze omu kimalewo obusosoze n'ebintu ebirala. Yange muwulira Schengen visa nti ffe tuba ne visa emu nga East Africa, abalambuzi bajje batuwe ku ssente zongere ensimbi mu nsawo y'abantu baffe. Waliwo n'abategeezezza nti balaba nga akatale akatunda ebyamaguzi by'amawanga agali mu buvanjuba bwa Africa bwe kakyabulamu amaanyi. Gye buvuddeko Kenya yagaana ebyamaguzi okuva Uganda okudde Kenya, bagaana amagi, engano n'ebisigadde, naye ng'abantu abatandikawo omukago guno bagutandikawo nga East Africa erina kubeera ng'ekolera wamu nga buli kimu tukiganyulwamu ng'omukago. Ngenda kuteekera ddala essira ku busuubuzi
twagala ensi eza East Africa zibeere nga zisobola okusuubula n'ensi zinnaazo. Ababaka ababaddeyo mu Palamenti omulimu bagukoze amateeka bagakoze gonna agetagisibwa okola. Naye kati sitepu ebadde ebulamu egamba nti omuntu waffe wa bulijjo, omusuubuzi wa bulijjo ategedde atya akatale k'e Kenya, akatale k'e Tanzania, akatale k'ensi zino zonna ezikola omukago gwa East Africa. N'olwekyo ensonga yange esingira ddala obukulu nti nze muyindo wa bulijjo omusuubuzi enyingira ntya mu katale k'e Nairobi n'engaya n'entundayo kasooli wange nga sirise mu middleman. Yadde nga Palamenti yabadde eweze abeesimbyewo okuwerekerwako abantu abangi, abamu ku bazze olwaleero bazze n'abawagizi nga bakiraba bambaza engoye eziriko ebifaananyi byabwe n'abalala nga bayimba okulaga obuwagizi. Okulonda kuno kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno, era ng'olunaku olw'enkya abanaabamaze okwewandiisa amannya gaabwe gaakuteekebwa mu gazeti ne mu mpapula z'amawulire. Obed Luchale yakusakidde eggulire lino. Baba obuyinza ekisolo nate beeraliikirivu olw'omuwendo gw'abanoonyi b'obubudamu abadduka mu nkambi ne badda mu kutaayaaya. Aradisi w'ekisolo Haji Shafik Sekandi agamba nti abanoonyi b'obubudamu abasoba mu 600 be bakomyewo mu kibuga. Ab'obuyinza ekisolo beeraliikirivu olw'omuwendo gw'abanoonyi b'obubudamu abadduka mu nkambi ne badda mu kutaayaaya mu bitundu eby'ekisolo. Aradisi w'ekisolo Haji Shafik Sekandi ategeeza nti abanoonyi b'obubudamu abasoba mu 600 okuva mu nkambi ey'Erwamwanje ne Nakivale be batoloka ne badda ekisolo nga baweranga bwe baagala okudda ewaabwe nga bayita ebunagana kyokka ekitundu ate kikyalimu abayikira ba M23. Also we have another challenge is about 600 refugees have escaped from Nakivale, Rwamanja and Chaka in the settlements. And they have come passing here, going back again to Congo. Kati bawabudde abanoonyi b'obubudamu abaagala okuddayo ewaabwe bakozesa ensalo ey'ebusanza ng'eno eri mu mikono gya gavumenti ya DR Congo. Buli ayagala okuddayo Congo alina kuyita ku nsalo y'ebusanza, talina kuyita bunagana. Ekiri tuganya posta ekyo bunagana ku sayidi eri e Congo teriyo gavumenti. Sekandi ategeeza nti bawayizaamu n'abanoonyi b'obubudamu ne babategeeza nti badduse mu nkambi olw'embeera eyongera okuzibowala. They say there is no food because Nyakivale is a settlement. Once you are given land, you are supposed to cultivate for yourself and look after your family. Two, ayongeddeko nti balina buzibu n'abanoonyi b'obubudamu abaagala okuddayo ewaabwe naye balina okuyita mu mitendera emituufu. But for us as Security Committee Kisolo, we said we shall not stop them from going back to their country because it's their choice. But we have insisted that when they are going back, they have to go through Busanza border point. We don't allow them to go through Bunagana because on the side of Congo, of Bunagana, there is no government of Congo. They are rebels. Sekandi era mweraliikirivu olw'omuwendo gw'abaagala obubudamu okweyongera mu nkambi ey'Ennyakabende. Abantu Congo bangi mu transit center tulinamu 1,134 ate Nyakabande kiringa kisaawe kya mupiira kifo kitono nnyo tubawa emmere mulimu tensi amazzi mwegalina eddagala naye wafunda ate abantu bamazewo obudde bungi. Transit center abantu balina kumalawo weeks 2 naye abamu tebakkiriza genda mu kampu Nyakivale Erwamwanja. Ntandikwa y'omwezi guno ab'obuyinza ekisolo batongoza ebikwekweto eby'okugoba abanoonyi b'obubudamu bonna ku nsalo nga bali eyo 200 be baggyibwa ku nguudo. Bano bazze bagomba mu bitundu okuli Bunagana, Lukundo, mpaka n'amagombolola okuli Mulumba n'Ennyalubuye okuva okulwanagana bwe kwabalukawo wakati w'abayekera ba M23 n'abajaasi ba gavumenti eya DR Congo abafadaka. Ketia Tuzalire yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.